muje baliko mwana gye muwangalira kansibire muli bulungi. Olunaku lwa leero bannange abantu abasinga wenteekayo vidiyo temuziraba temufuna kagundi ka notification koona kadde waliwo akadde kokoonako va ku subscribing then waliwo akadde ka bell ring on it kakooneko such that wenkola vidiyo obeera okola ki oba osobola okukola ki okugiraba wengiteekayo gwasooka okugiraba. Kati olunaku lwa leero ngenda kubalagako ku mirimu egisinga egirimu almost mu nsi ezisinga. Abantu abasinga mwa complaining ne mugamba mashalu tu applyinga naye tebakola ki tebatuyita. Nze nabadde mmanyi nti wenkuwa website ne kugamba genda ku joro genda ku seek.com ng'ogenda ng'olaba emirimu gyonna gwenga gwe kyoyagala naye kimaze okuzuula nti gwe oyagala mbeere nga nkusongolerayo only one job kati ndoza kyengenda okukola nga ntuula nga nze nsoma gundi visa sponsorship jobs then wenzisoma visa sponsorship jobs nendaba nti waneeno beetaaga abantu international oba abantu abali outside oba inside. So gwenga gwe wenkikuwa nenkulaga nti osobola okikola gwendaba abantu abasinga baneena applyinze baneete bangize kumba omulimu gwe applyinzeeko mulimu tebaagala abantu abo. Kati ngenda kulagako katono watching at this video until the end gwe kulaba amakulu agalimu. Anyway genda ku Google yo kati nga wolaba waneeno teekawo Jora Jobs osobola okudownloadinga app oba si kyekyo osobola okugenda ku Google n'olaba bulabi. Nojja wano wali visa sponsorship jobs nojja waneeno kati zino visa sponsorship jobs tezikoma ku bantu bokka abali mu nsi eyo nedda nawe omuntu gwe ali outside you can still use it. Kati ngenda kulaga ebiseera ebisinga abantu abamu simanyi munoonya bubi oba okitegedde n'ekyokubiri temukola CV simanyi CV ze mukola nabagambye kola oba okola CV nti nkola visa CV ya Australia ebe erina okufaanana etya omulimu beetaaga visa ki kambalageko katono kati olaba kati simanyi guno omulimu kati bana abachefu kati osobola okujja waneeno n'ogamba nsi ki gwe gy'oyagala oyagala Australia oyagala Canada oyagala ki oba okitegedde gwe n'oteeka kubanga emirimu gye giri. Kati ngenda nze kubalagako kandabe kanzuumingeko nnyo waneeno kati wenzuuminga ate gundi eno tegira bulungi okay ono kangirewo bwenti kubanga njagala kulaga nti emirimu gye mufuna emirimu mirala oba okitegedde ku mirimu. Kati wano bakugamba we are looking for a vibrant passionate chef to join our team. Gwe kennyini bw'obisomako ogenda okulaba nga ekituufu kiri nti si gwe banoonya nga baagala omuntu ali inside ali munda omwo. Kati wano ne bakugamba wano must already be located in Australia. Kati gwaneeno n'obwonoba nga ogulabye no applying they will not reply you because you have not even read here. Okitegedde gwe tosomye oba okitegeera. Kati ne bakulaga waneeno night shift biki obuzibu temwagala kwesomeranga bwe buzibu obuliwo naye bino ebintu n'okola CV obulungi I'm telling you abasinga bebagira kati wano omuntu kati waliwo naguno omulimu electrician visa sponsor available for UK applicants. Kati gwoli eri ogamba biki ate okitegedde bakulaze waneeno baagala bantu ba UK ate era ne bakulaga waliwo emirimu ng'abaana bali ku student visa oba ng'ojjidde ku visit visa ng'osobola okukyusa nabo mwebali nga baagala bantu abo nga basobola okukyusa visa yo ne bagiteeka ku visa endala. Naye obuzibu mmwe gwe just bw'olaba omulimu gamba kangu applyingeko you will lose hope oba you will lose it kubanga buli applyinga noteeka wano noteeka wali ne batakuwa bw'obanga oli wako applyinga read about it and then apply. Kambalago guno omulimu gwenjagala okubalagako yeguliwa gwa track just ngenda kubeera nga buli kaseera wensomamu inkola ki mbaleetera buli wensomamu mbaleetera abantu naddala abaagala okugira nze ndowooza kubanga simanyi lwaki kati nga guneeno omulimu bakugamba track mechanic jangu waneeno ng'oyina kati lwakubanga waneeno simanyi lwaki tetugira kambasomeremuko waneeno bakugamba sigenda nnyo wala nina byenjagala basomera the role biki kati gwenga waneeno bino bibakulaze waneeno bakugamba ideally you will hold main biki manufacture biki bakugamba waneeno international candidates were required. We will need to pass a vet assess accreditation. Gwe kenyini nyini wobanga ddala oli track mechanic ng'oyina ebisaanyizo
mujja kola gundi balaba oba osobola oyita eno vet access gundi oba okitegeera. Kati wolaba eno vet access accreditation kitegeeza wobanga gwe kennyini ebigezo byo oba qualifications zimachinga ne job description bajja kuwa oba okitegedde. Tolaba kino ekigambo kino ekinene n'ogamba maama nnyabo nze nfudde ekitiibwa sijja kitegeera. Kati waneno nga bakugamba the employer has history of sponsoring international applicants. Ndowooza okitegedde balina gundi nti balina history international applicants, abantu ng'oli Uganda oli Dubai oliwa ne bakugamba waneno benefits. The employer has has history, and it is offering the TSS visa. Salary will depend on experience, but it is anticipated that with the OT will be panango bugambo nga butono will be gundi bwe bitesente ne bazikulaga flight ticket to Australia for you and your partner. Ekirungi kya gino gundi gino emirimu oba ng'otaddewo nti nno ndi mufumbo biki at least ebintu ne bakugamba accommodation and car hire on arrival oba kitegeera on the site biki gwe bakulaga waneeno. Kati gwe wosoma ku guno omulimu bakugamba visa gye bagenda okuwa gwe kennyini gisomeeko bagiyita 482 visa wogitegee woba ogimanyi eba ya employment eba ya myaka 5 oba okitegedde. Ne bakugamba waneeno our client preference will be to hire either local based Australian or New Zealand citizens or those international candidates already holding permanent residence visa or client additionally is a registered sponsor of international worker under biki gwe oba obisomyeko waneena abamu musobola okubuzaabuzibwa lwaki bawogera kino ekintu ebiseera ebisinga gino emirimu baagala basooke bagiwa abantu abali awo okumpi then bwe babulwa bakole ki bagisindikira abantu abali outside. Kati bwe weeyongera wansi n'osoma bakugamba if you would like to be considered under this visa, you will require the following under this department. Bakulaga waneeno hold a recognized international trade qualification in this. To hold biki assessment. Ne bakugamba oluzungu olwo financial position to support your application cost. Bwe bityo be able to move to Australia as soon as your visa is granted. Olaba ndowooza kye bakugamba webabanga bakuwadde in case nti oli Uganda visa webeera nga bagitadde mu katabo olina okutambulira si bino kamala ogenda okugira amalalo ga jjajja kamala omala okugira bwoti kamala bakwagalirawo that the moment you get the visa tambulirawo oba okitegedde. Abantu musome ebiseera ebisinga abamu temulina na English proficiency bino ebintu by'oluzungu oba okitegedde genda ku Duolingo weekolera ekigezo kino kikutuule mu kibeera awo oba okitegeera. So gwe kennyini osobola okukola ki ne bakugamba waneeno be a citizen of UK, Ireland, Canada or New Zealand oba okitegeera. Okay, kati olaba waneeno kye bakugambe wano ngenda kukiddamu omuntu oyinza okuba tokitegedde. Hold kino ekigezo ky'oluzungu kanki underliningeko waneeno bw'obanga oyina gundi English proficiency ng'oyina ezo points zembagamba ng'okikoze then bw'obanga oli citizen of Ireland, USA, Canada, New Zealand towetaaga bineeno oba okitegeera. Anyway tugende maaso bakugambye wano biki ebyo byogeddeko ne bakugamba if you are interested please apply as soon as possible as it is anticipated that demand will be high. Ndowooza muwulira ne bakugamba be able to move to Australia as soon as your visa is granted. Kansubire ekyo mukigize summary bakugamba waneeno kati olaba bino ebintu byolaba flexible our availability 2 to 3 years biki of experience of this role. Kati nga gwe oba okola gundi teekamu wano nti nina 4 years experience of this job. Kati we bakugamba 2 to 3 kati gwe omuntu ali lower n'ogamba 1 year nedda teekamu nga eri high. Kati bakugamba waneeno May expected date for this role ziyo gwe kennyini wano sigenda kusukkawo bannange emirimu gijo kwe giri naye kye ngenda okukola kubanga nkizudde munnange mukola ki temwagala kwesomera bino bintu
emirimu gye giri nga giri international naye gwe kennyini toyina na kigezo kya luzungu kyekolere ku online kikole gwe kennyini obeere nakyo naddala ng'oyagala genda mu zino ensi ezoogera oluzungu bannange bambi bamikwano mukama abampera omukisa mu abagenda okulaba vidiyo ne mugisharing. I love you, may God bless you. Ciao. Don't forget to click the bell and subscribe. Comment down, commenting wansi olabe kyonna ky'oyagala ombuuze ky'oyagala nkwagala nnyo mukama bankomye.